Kale ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi omwaka 2022 kimaze okugenda ku record nti mwana muwala Nakayiza Grace abangi gomanyi nga Lady Grace amaze okubeera nga aziikibwa nga yemulaba ebifaananyi emabega wange wano so yeegasse ku muganda we Dennis antegezeddwako eyafa akabenje naye era nga yali avuga bodaboda mu kibuga Kampala gye yafunira akabenje n'abeera nga ate naye yaziikibwa mu kifo kyekimu. So wetwogerera mu kifo ekiri wakaziikibwawo abantu babiri. Grace yaziikiddwa ku ludda lwa maama wabaddewo okwetonda olunaku lw'ejjo nga taata yeetondera abeerudda olw'ekkooki lwaki omwana yaziikiddwa ku sayidi eno eya maama. Naye mu bigambo bye yatutegeezezza nti wayinza okubeerawo enteekateeka mu maaso eyo ey'okulaba ng'ate baalisengula ekijja oba omwana ono n'atwalibwa ate ekkooki. So wena tujja kuba tulindirira tulabe mu maaso ayo embeera nga wenaatambula, naye ng'ekikulu kiri nti omukolo gw'okuziika gwo guwedde okutwalizibwamu maziga miranga eri abantu bonna abeetabye ku mukolo guno okunyolwa kwa maanyi nnyo. Owulira abantu bye boogera ku Grace ebyenjawulo olabira ddala nti Grace kyakulabirako. Grace ebadde empagi eri maama we, abaana be ne famire ye okutwaliza ewamu, kuba ntegeezeddwa nti abadde akola ennaku nnyingi nnyo oba essaawa mpitirivu mu wiiki emu ey'okulaba nti ate ye nga abadde asitudde abali emabega ba famire ye alaba engeri gye beesitulamu okulaba nti batambuza obulamu. So mu kusalawo kwa Katonda Grace yavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga kati ayitibwa mugenzi. Tusaba Katonda abeere nga amulamuza kisa yonna gy'alaze, ate abeere nga ab'enju ye naye abagumya amusonyiwe byonna ebyamusobako mu mbeera eyo bwe tusinziira wano wennyini. So nze lujja eky'ennaku ntegeddeko nti ate waliwo omu ku bafunye akabenje omulala avudde mu bulamu bw'ensi eno. So nkibategeeza wano officially, so twolekera mulago tulabe ate yo embeera efaanana etya naddala kwabo abalabikidde mu kabenje akagenze mu maaso mu bitundu by'Essemuto ku kiro ekyakeesa olunaku olwokuna. So si birungi n'akatono era nga nnyongera okubagumya mwenna abamanyi Grace mugume embeera bwetyo. Katonda bw'atyo wabaageze ffe ng'Abasiraamu tulina okubeera n'okukkiriza wadde tekimanyirikeka ate era si kyangu kuguma, naye mbagamba bugambi nti tugume mu mbeera eno ate era twongere okusabira bannaffe okwetoloola ensi yonna. Kwanze mmanyi nti eno embeera lwakuba yeri mu kamera naye bangi nnyo wetwogera bali mu kuziika essaawa eno. Mwenna tubagumya bannaffe naddala bagoberera Capital Music. Nze lujja ebisinga ku bino mbirindirire. Programu eno ekutuusibwako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee. Basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal Building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank. Abeetaaze osobola kubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kossa ne website yaabwe. E Uganda tebalinayo office okuleka Dubai ne Abu Dhabi gwa beetaaga. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yenna ow'enjawulo. Ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayozi ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ayambye abantu bangi, ayina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olaikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music.
gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajaleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.